Alright, live and direct amanya bampita simple nga nkubye omutega nswera. Gamba nti lutuwe. Tambuza video etuuke ku buli Munnayuganda. Jasinzira okuba nga tulaba. Eno video njikoze nga ndi wa kitiibwa nnyo n'obukkakkamu obusinga okuba obw'ekitalo. Bwe ky'olina okukola kiri kimu, tondyaza amaanya ku nyumba kwange, tambuza video okuva n'olwaleero. Ngenda kugunda omutega nswera guno mpaka wengumala mulangi. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine right now as we talk ayingidde essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Buddu. Bannabuddu bali mu kwejovaana. Gwe ssebo banya bandaba olunaku olwaleero kye tubadde tulangirira okumala ebbanga akasente babadde bampa sijja balimba babadde bampa akasente babadde bakampa ne baŋŋamba simpe ensi gitegeeze eyazaalibwa e Masaka eyawasa e Masaka eyagula e Masaka eyatunda ettaka e Masaka gwe baakwanira e Masaka gwe baakyayira e Masaka buli muntu yenna alina connection ku Masaka. The president is in the land. Olunaku lwaleero agenda beera mu ssaza agenda beera mu constituency ya Kimanya Kabonera ate ne constituency ya Nyendo Mukunge. Lwaki Bobi Wine ogenda e Masaka City kya mugaso nnyo? E Masaka City waliyo obubwa obwakola obubinja mu kibinja okategedde akantu ako kati tambuza video nkulage Bobi Wine kyakoze Masaka bampita simple otagitambuza oba oli azamanyiza omutega nswera guno gwenzigunze bwenti tambuza video.
Thank you so much for watching. But share the live. Like the live. Share the live and please do not forget to subscribe. Hello dear viewers on my YouTube channel. Please do not forget to subscribe, like and follow and click on that notification button such that every time we are live you get a notification that we are live. Thank you so much. Thank you for being here with me. Thank you for being here. I really do appreciate you all. Just a quick reminder to everyone who has just joined us today, we are heading to Masaka. Masaka is where His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert holds his rally today to campaign for rally for Ghana.